Kwaniriza nate olwaleero. Mu kitundu kino tugenda kulaba endagaano eyakolebwa abayeekera ba Uganda National Rescue Front 2 ssaako ne gavumenti ya Uganda. Mu ndagaano ey'emirembe eyakolebwa wakati wa gavumenti ya Uganda ssaako n'aba Uganda National Rescue Front 2 era ng'okutuuka okuteeka omukono ku ndagaano eno kyaddirira oluvannyuma lw'okwogerezeganya okwali kubaddewo okuva ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba paka nga 22 Desemba wa 2020. Era ng'okuteeseganya kuno kwabeeranga ku State Lodge mu kitundu ekyaluwa. Ebiwayi byonna byakkiriziganya byali bikimanyi bulungi nnyo nti Uganda yonna wabula okusingira ddala Western Nile, embeera z'ebyobufuzi, embeera z'obuntu ssaako n'ebyenfuna byali bitabanguddwa. Era bano ne bakkiriziganya nti okutabanguka okwo kwe kukosezza enkulaakulana mu Western Nile ssaako ne Uganda yonna, nga y'ensonga lwaki enjuyi zombiriri zaali zirina okubeera nga zituula wansi zibeere nga zikkiriziganya okuteekawo emirembe mu kitundu. N'olw'ensonga eyo ne bakikkiriza nti emitendera gy'okubeera nga bazzaawo emirembe, obutebenkevu ssaako n'enkulaakulana kye kigwanidde awatali kubeera nga badda mabega. Bano ne bakkiriziganya nti okuva ng'ennaku z'omwezi 24 Desemba 2022 emikono lwe giteekebwa ku ndagaano eno, okulwanagana ku sayidi zombiriri kulina okukoma bunnambiro. Era ng'amangu ddala nga bano batadde omukono ku ndagaano, abakwatamundu aba Unrf 2 balina okubeera nga bawaayo ebyokulwanyisa byabwe eri eggye lya Uganda erya UPDF. Bano bakkiriziganya nti okuva ku lunaku lwe bateeka omukono ku ndagaano eno, akabondo ka Unrf 2 kalina okubeera nga bakasaanyaawo. Bano era baagattako tibakubala ennaku 30 okuva ku lunaku lwe banaaba batadde omukono ku ndagaano eno olwo batandika okubeera nga abalwanyi ba Unrf 2 batandika okuteekebwa mu bulamu obwa bulijjo. Nti naye wabula mu nnaku ezo 30 nga tezinnaggwako, bano baakubeera nga bali mu nkambi ya Bidibidi ng'akakiiko ka Amnesty bwe kakola ku certificates zaabwe ezikakasa nti bano baasonyiyibwa. Bano era bakkiriziganya nti gavumenti yakubeera ng'ewa abayeekera bano biliyoni za Uganda 4.2 zibayamba okubeera nga batandika obulamu bupya. Tiwabula ssente zino za kubeera nga zibaweebwa mu mwaka gumu okuva ku lunaku olwo lwe baateekako endagaano. Weewaawo tiwabula ekiseera kiyinza okweyongeramu gavumenti singa ebeera tefunye ssente ezo mu budde. Ku nsonga y'okulaakulanya Western Nile, abayeekera bano aba Unrf 2 baayama okubeera nti bajja kukkiririza mu nteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana eziri mu Western Nile, ssaako n'okubeera nga bakoola gavumenti okwanguyirizaako enteekateeka zaayo. Era gavumenti ne yeeyama nti abayeekera bano ensonga zibanokoddeyo ezijja okuleeta enkulaakulana mu kitundu ekya Western Nile ejja kuzitwala nga kintu kikulu. Era ne yeeyama okubeera nti ejja kukola kyonna ekyetaagisa okuziteeka mu nkola ku lw'okuzzaawo emirembe mu kitundu ekyo. Abayeekera bano era ne beeyama olw'okukkiririza mu gavumenti olw'enteekateeka zaayo ez'okuzza emirembe mu ggwanga lyonna. Era abayeekera ne bakoola ebibinja ebirala eby'abakwatamundu okubeera nga bateeka wansi ebyokulwanyisa babeere nga bajja mu kuteeseganya okw'emirembe. Endagaano eno yagattako nti chairman w'abayeekera bano ajja kubeera ng'alonda mu ttiimu y'abantu 10 gavumenti bejja okubeera ng'eyamba bagende mu maaso n'emisomo. Era ne bakkiriza nti chairman w'abayeekera wakubeera ng'alonda abantu abalala 16 okuva mu ttiimu ye, gavumenti bejja okuyamba okubeera nga bafuna emirimu emirungi. Era ne bakkiriziganya nti gavumenti bw'enaalaba nga kisaanidde ejja kuyambangako chairman w'abayeekera bano mu nsonga ezitali zimu. Gavumenti ne yeeyama nti bujja kubeera buvunaanyizibwa bwayo eri abo abaana babaagadde okubeera nga badda ku ssomero mu baana abakyali abato abali mu bayeekera abaali bawera 135. Nti era mu bwangu obw'ekitalo nga bano bamaze okuteeka omukono ku ndagaano, abakwatamundu aba Unrf 2 abanaaba batuukiriza ebisaanyizo bakubeera nga bayingizibwa mu ggye ly'eggwanga lya UPDF. Gavumenti era yakkiriza nti abakwatamundu bano abanaabeera batuukiriza obukwakuliza okuyingira eggye ly'eggwanga lya UPDF baakusigala ku lanka zaabwe ezaabaweebwa nga bali mu nsiko. Mu ndagaano eno era bakkiriziganya nti ensimbi zonna ezasaasaanyizibwa ssaako n'ebintu eby'enjawulo mu kukola endagaano eno bujja kubeera buvunaanyizibwa bwa gavumenti n'abantu abalala banaabeera beetaaze okuyambako. Nti oluvannyuma lw'okubeera ng'akabondo ka Unrf 2 kamaze okusaanyizibwawo, bajja kuteekawo akakiiko akanaabeeramu abantu abaali mu kabondo ako akajja okubeera nga kakolagana ne gavumenti mu kaweefube obw'okulaba ng'endagaano eno eteekebwa mu nkola.
nti era gavumenti wekinaabanga kyetaaze. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nti era gavumenti wekinaabanga kyetaaze ejja kukkirizanga akakiiko kano kanoonye ssente okuva mu bantu ab'enjawulo b'ebitongole by'enjawulo bafune ssente zinaabayambanga okuddukanya emirimu gy'akakiiko. Era gavumenti yakkiriza okubeera ng'ewa akakiiko kano ekifo oba woofiisi we banaakoleranga emirimu gyabwe. Bonna abali mu nteekateeka eno ey'okulaba nga wabeerawo okukkiriziganya wakati wa gavumenti ssaako n'abayeekera bakkiriziganya nti akakiiko akaateekebwawo okukulemberamu enteekateeka eno aka Alinga Obongi Peace Initiative Committee kakola omulimu gw'amaanyi nnyo era ne bakkiriziganya nti obukadde bw'ensimbi za Uganda 200 bubeere nga buweebwa akakiiko ako kasobole okubeera nga kasasula amabanja ssaako n'ebyo byonna bye baali bakozesezza. Era gavumenti neetegeeza nti buvunaanyizibwa bwayo kubeera ng'ekomyawo mu bwangu abayeekera abali nga bakyali mu kibuga Juba ssaako ne Khartoum. Endagaano eno yateekebwako omukono ng'enakusomeza 24 Desemba 2022 mu kitundu eky'Eyumbe era nga baateekako omukono kwaliko Right Honorable Elia Kategaya eyali First Deputy Prime Minister ate era ng'eyali Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga akaddaako nga yeyakiikirira gavumenti ya Uganda. Era ng'ono yamusemba yeyali Major General Jula mu Mugume ate ku ludda olw'abayeekera yateekako omukono ye Major General Ali Bamuze eyali chairman wa High Command ya Uganda National Rescue Front 2 era ng'ono yamusemba ye Lieutenant Colonel Amis Akuwako eyali omutabaganya omukulu oba mediator eyali Honorable Justice PKK Onega yali chairman wa Amnesty Commission ate olw'abakungu okuva mu gavumenti ku ludda olw'ebyobufuzi kwaliko yali Anthony General Honorable Francis J. Ayume, Honorable Zoe Bakoko Bakulu eyali Minister wa Gender, Labour and Social Development ne Honorable Agreed Didi, Minister wa State for Northern Uganda. Ate ku ludda olw'ekikugu oba technical kwaliko Dr. SP Kagoda, Permanent Secretary wa Ministry of Internal Affairs era nga yali akulembeddemu banne Major General Jula mu Mugume, Presidential Advisor on Military Affairs, Mr. Okoth Nyalulu yali RDC wa District ya Arua, Kano Hussein Ada, Camp Commandant UPDF Headquarters Bombo, Kano Rohinda Maguru, Special Duties Office of the President. Ate olwo abakiikirira Uganda National Rescue Front 2 kwaliko Lieutenant Colonel Amis Akuwako yali Secretary General nga yakulemberamu banne, Mr. Nuhu Achikule yali Political Commissar, Mr. Agotre Zubairi, Kano Yusufu Lubega, Lieutenant Colonel Ismail Andi, Mr. Joseph Andioye, Mr. Muhammad Angoliga, Mr. Grace Effort, Mr. Innocent Nyakuta ne Mr. Pasco Piwanga. Ate ba observers abali mu nteekateeka eno kwaliko General Mustafa Idrisi, Mr. Sadata Aringa, Kano Nasuru Izakuru, Mr. Daudi Bule, Mr. Abubakari Alhai Buga, Mr. Haruna Sebi, Mr. Alhaji Buruhani Ganyana Miro ne Mr. Benjamin Kazora. Ate officials kwaliko Mr. John B. Rujagata Souza, State Attorney, Minister of Justice and Constitutional Affairs, Mr. Kalebu Alaka, ngono yali munnamateeka okuva mu Lukwago Alaka and Company Advocates nga bano bannamateeka b'oludda olw'abayeekera, Mr. Banle Afako, Consultant okuva mu Amnesty Commission.